Mu mawulire agakagwawo breaking news ebiva ku kkooti ewatwaliddwa abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abakwatibwa si birungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lw'abamu ku bano okulabibwako nga bambi emigongo gyakutulwa amagulu gakutulwa oluvannyuma lw'emiggo egyabakubwa. Jjukira emabegakaawo ku lunaku olw'Emmande His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu bitundu ebya Kawempe North okukampeyiningirako munnakibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council Elias Luyimbazi Nalukolo yali aweereddwa kadi y'ekibiina. Waaliwo ensasagge abasajja ab'akabinja aka JATT oba JATT Joint Anti-Terrorism Task Force newankubadde ababigakaawo basooka ne bakeegaana abasajja ba UPDF ate oluvannyuma ne baba nga babakkiriza nti ffe tubakozesa era bali mabega waffe. Ebimu ku bifaananyi ebyatambulira ku mboozi eno twabikuwa era olunaku olwo buli muntu yenna zaatugoberera byonna ebyaliwo wabitegeera. Abasajja baabulookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali yakayingira ekkubo bw'ati badeployinga abasajja ba JATT okwetooloola ekitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. His Excellency ne ttiimu ye olwamala okusimbula embeera yali ya bunkenke nnyo byesisobola kubeera nga nkuzzaamu. Wabula ekifaananyi ekyo ky'olaba ye mwana muwala amanyiddwa nga Olivia Katende. Ono nga y'omu kwaba basinze okuba nga bayisibwa obubi. Ekifaananyi kye kyatambula nnyo naddala wano nga bamaze okubeera nga bamukwata. Enkwata gye bamukwatamu yali embi era mu kumukwata yalabika atambula bulungi nnyo. Yali yeetwala yekka ng'atambula bulungi, naye ekyasinga okwewuunyisa kwe kubeera nti yagenza okuddamu okulabikira mu kamera ng'ekyamazima mukazi wattu takyasobola yadde okuyimirira, takyasobola yadde okutuula. Olwaleero olunaku olwange ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu mwaka 2025 bano babadde baleeteddwa mu kkooti. Nga mu kkooti gye baleeteddwamu bazze kuwozesebwa ku misango egitanategerekeka newankubadde omulamuzi yabategeeza nti omusango gubavunaanibwa era ogwabakubye emiggo okubula okubatta mbu baabulookinga ekkubo. Bano mu kubaleeta mu kkooti abamu balabiddwako ng'embeera tesoboka era nga bambi tebalina mbeera yonna gye basobola kubeera nga batambuliramu. Olivia Katende oyo gwenkulaze mu kifaananyi nga woolaba bamusitudde wano. Mukazi wattu nga ye bagezezzaako n'okubuzaabuza bamuwe akagaali ke tuyita wheelchair ekyamazima nga tasobola kubeera nga akatuulamu, nga waliwo ebirowoozebwa okubeera nti bambi olukizi bandiba nga baalukuba ne balukutula. Era omusango newankubadde embeera ekyagenda mu maaso ku kkooti era ebivaayo byonna tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Wabula amawulire genfunye agamba mbu essaawa yonna bandiba nga bamututte mu ddwaliro kusooka kumukolako newankubadde ng'emisango tebannaba kubeera nga bagijjawo. Kakati eyo y'embeera eya mwana muwala amanyiddwa nga Olivia Katende, omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform eyakubwa obubi ennyo nga bwe nkugambye nti wetwogerera baleeteddwa mu kkooti newankubadde ng'emisango teginnaba kubanga gibabuulirwa, wabula nga kigambibwa nti bambi omuwala oyo yakubwa bubi nnyo era nga ne wetwogerera tasobola yadde okutambula, tasobola yadde okutuula mu kagaali. Bagezezzaako okumuteeka mu kagaali wheelchair abeere nga bambi bagezaako okulaba nga bamutaasa bamutwale mu ddwaliro eriri okumpi oba oliawo babeere nga bamuwa obujjanjabi. Era y'embeera gyensembeyo okubeera nga nkusakira gwampuliriza. Bano nno bonna bakugambye baleeteddwa mu kkooti essaawa eno era tebinnaba kuggwa. Bannamateeka ab'ekibiina ekya National Unity Platform bakyaliwo nnyo, bagenda mu maaso n'okugezaako okukola ekisoboka okulaba nga bambi abaana bano bafuna eddembe lyabwe newankubadde emisango kigambibwa nti omulamuzi bitandise okumutabukako, atandise okwogera ebitagatta nga naye yennyini anoonya omusango gwavunaana abantu bano. Kirabika nga gumubuze kakati gwampuliriza ebigambo ebigenda mu maaso essaawa zino kwe kubeera nti Olivia Katende yali ku mimwa. Jjukira oli yali Olivia Lutaaya, kakati ono Olivia Katende. Wetwogerera embeera ye si nnungi nnyo yadde eddakiika n'emu era ag'enfuna galaga kibasoose kumuddusa mu ddwaliro okulaba nga ate afuna ku bujjanjabi oluvannyuma balyoke bamusomere omusango gwe. Naye ng'embeera mu kkooti ekyali ya bunkenke nnyo, abalamuzi weebali, bannamateeka b'ekibiina ekya NUP weebali, ate nga ttiimu ey'abantu bonna abaakwatibwa yonna ereeteddwa. Tukyagenda maaso n'obikuŋŋaanyiza, tugenda kukomawo tubeere nga tubikutuusaako.
previous charge sheet, Mr. Yeko appeared with the particulars of the offense or count 2. And prosecution had explained that it was just a clerical error. Which I have corrected in this amended charge sheet. In that regard, detectives have relied the informed prosecution that Honorable Nyeko is not here. We are praying for an arrest warrant. So correct. Just a moment. There was another name that appeared. Do we have the 7 reports? Yes, Your Honor. Excellent. Who was not produced last time? There is a S7, the concerned state, the previous charge sheet. There is the name of, was it Asekabi? Also named like Honorable Nyeko, the particular account. We corrected all those, Your Honor, in the charge sheet. Actually, the name that appeared having the particulars, it was also a clerical error. And we'd like to inform court, the Honorable Court, that we have produced S7, and Your Honor, if you may please, we request the court asking to raise his hand. Can I have the amended charge sheet? Questionary, the amended charge sheet. You have received the copy counsel from the same. Yes, sir. Amadi Abraham, where are you? Amuli Abraham Oliwa. That is the second. Based on you have it. Kamuli Abraham Aliwa. And you see it in yourself. You must be in yourselves because it was produced. I'm seeing now at this person is at 23. Do you have any other person in your party to the charge sheet who is not in court? Because there were 21 earlier on. Namugabuuza mu mpaba yasoose baaliwo abantu 21 kati mpaba sejjakulabye mulimu abantu 23 amubuuza wali abantu 2 abali eri. Seeing Honorable Nyeko Derek is added as A23. So Yes, Your Honor. And the amendment 2 is to the addition of A22 in the Ddwaliro. is he in court? Era n'endawula Ronald bamwongedde mu mpaba eyo. Is he in court? Ndawula Ronald oli mu kooti. By the detectives, but Ddwaliro appeared in a traffic case. In this respect, we pray for an arrest warrant in respect of him as well. He has a file already, so he's in custody. Yes. Please, can you please present him so that he gets free? Ndawula Ronald. Ddwaliro and Yes, sir. come